buzo kino bwogenda ku dduuka ogula kondomu ow'edduuka asobola okubuuza ogenda gikozesa kwani era bwakubuuza osobola omuddamu then tujja kudda ku ekyo ekibuuzo kati njagala ofuna akatebe owuliriza katemba ali mu musango gwa Dr. Kizza Besigye okakase nti gavumenti ya Mwai Museveni tekyalina kiddako. Essaawa wano Dr. Kizza Besigye awere ennemba n'emisango egy'okwagala okumaamulako gavumenti ya Mwai Museveni n'okumutta. Imbu baleese omujulize essaawa eno gwe bamanyiddwa nga Orlando, essaawa eno yeeyita Orlando. Imbu Dr. Kizza Besigye yagenda e Bulaaya asuubule ebyokulwanisa kw'ono omwami amanyiddwa nga Orlando. Era mbu Orlando n'amuwa ebyokulwanisa saako n'okubanga amuyigiriza techniques ez'ekinnamagye z'anaakozesa okumaamulako gavumenti ya Mwai Museveni. Naye ekibuuzo ekisooka mu byonna, Dr. Kizza Besigye yakugamba nti agenda kujjako gavumenti Museveni ng'agenda kukuguza ng'akugulako emmundu oba we wamubuuza nti owaayi kondomu gy'oli mu kugula ogenda gikozesa kwani n'akunyonya n'akugamba ngenda gikozesa ku gavumenti ya Mwai Museveni. Kyekibuuzo kiki nababuuzizza. Kaakati Katemba aliwo owookubiri. Omwami ono yalabikako mu musango gwa Dr. Agule Kiyingi. Dr. Agule Kiyingi musajja wattu yafa. Naye yalina emisango ogw'okwagala yatta mukyala we naye obujulizi ne bubula. Naye waliwo omusango gwe yali alwanagana nagwo ne state era ne gavumenti ya Mwai Museveni. Mbu ne Dr. Kiyingi naye yafujjiriranga omusimbi mu bayeekera bamanyiddwa nga ba ADF saako n'okubagulira ebyokulwanisa. Mbu era ebyokulwanisa bigulanga kw'ono omwami. Ono omwami ebiseera ebyo amannya ge yayitanga John Hunter. Muwulira amannya. Kakati omwami ono yawaako Dr. Kiyingi obujulizi era ng'alaga nti ye yaguzanga ebyokulwanisa abayeekera ba ADF. Kyokka era ne leero alabikiddwako ng'awa ku Dr. Kizza obujulizi. Bannange mwagala tugamba nti eno coincidence buli agala okuggyako gavumenti ya Mwai Museveni ebyokulwanisa abigula kw'ono omwami. Ekibuuzo ekisooka mu byonna mutubuulire, omwami ono alina license emukkiriza okutunda ebyokulwanisa oba just muyeekera nga Kateera ali awo? Kati bwabanga Kateera ali awo kijja kitya okubanga ali mu kuwa bujulizi mu ggwanga erya Uganda ng'abadde asaasaanya ebyokulwanisa ebigenda okuggyako gavumenti z'abantu? Lwaki tali mu International Criminal Court? Lwaki International Criminal Court si yemuinako buvunaanyizibwa? Kubanga olwadde mulaga nti abadde ng'aguza abantu ebyokulwanisa. Kitegeeza taguza ba mu Uganda mokka, alayika alina connection nnyingi era ng'alina ne military kinnamagye byasomesa abagenda okumaamulako zi gavumenti. Naye mwe mutulaba mutuyita ffala. Bamulaba bannayuganda mulowooza tebategeera. Kaakati mutubuulire gavumenti ya Mwai Museveni. Omwami ono atandika otya banyumiza gye nvudde wa Dr. Kizza Besigye nti bannange wano waliwo agula emmundu ayagala kujja bajjako. Ne ku Agule Kiyingi bannange waliwo wano agula emmundu ayagala kujja era ng'omuntu y'omu. Kakati essaawa eno omusango gukwajja gugenda mu maaso gwa Dr. Kizza Besigye mulwadde ali mu ddwaliro. Naye kyewuunyisa talinawo yadde looya. Balooya be abasooka omukyala amanyiddwa nga Martha Karua munnakenya bamudipotinga ne bamugaana okuyingira mu Uganda. Olunaku lwe yalina okujja okuwuliza omusango ne bamugaana okudda mu Uganda. Lukwago ne mumusiba essaawa eno naye mwamuteeka omusango gya treason. Kakati mwagala gavumenti ya Mwai Museveni imbu ereete balooya ate abagenda okuwolereza Besigye ate nga gavumenti eri mu kuwera ennemba na misango na Besigye. Besigye ali mu versus gavumenti. Kyokka ate gavumenti yagala okufunira Dr. Kizza Besigye balooya. Omusango gwigenda kunyuma. Kakati mugazazaako okubuuzaabuza ekifaananyi ky'ono omwami era ne kamera ne muzigoba mu kooti ruumu. Naye ekifaananyi kyafulumye abaana bageze ennaku zino AI yajja ne bakiteeka ku mitimbagano. ChatGPT n'asooka bannyonnyola nti asazeeko buviiri Justin. Naye oluba n'embugubugu y'omuntu y'omu twagala kumanye omusango gwa treason lwaki mugoba mu kamera era coincidence ziriwa zikwataganya wati okubanga omwami ono y'omu yeyawa obujulizi ku Dr. Agule Kiyingi era y'omu yabuwa ku Dr. Kizza Besigye era bonna mu treason cases ezo ez'okumaamulako gavumenti omwami ono yayaba supplying ng'emmundu ye mukola ki naye essaawa lwaki temwamukwata? Ekyewuunyisa essaawa eno gavumenti olwakimanya nemufuula spy wa gavumenti ez'ekinnamagye z'anaakozesa okumaamulako gavumenti ya Mwai Museveni. Naye ekibuuzo ekisooka mu byonna, Dr. Kizza Besigye yakugamba nti agenda kujjako gavumenti Museveni ng'agenda kukuguza ng'akugulako emmundu oba we wamubuuza nti owaayi kondomu gy'oli mu kugula ogenda gikozesa kwani
nakunyonya nakugamba ngenda gikozesa ku government ya Mwai Museveni kye kibuzo kiki nababuuzizza kakati Katemba aliwo owokubiri omwami ono yalabikako mu musango gwa Dr. Agule Kiyingi. Dr. Agule Kiyingi musajja watu yafa naye yalina emisango ogw'okwagala mbu yatta mukyala we naye obujulizi ne bubula naye waliwo omusango gwe yali alwanagana nagwo ne state era ne gavumenti ya Mwai Museveni mbu ne Dr. Kiyingi naye yafujjiriranga omusimbi mu bayeekera bamanyiddwa nga ba ADF saako n'okubagulira ebyokulwanisa mbu era ebyokulwanisa bigulanga kw'ono omwami ebiseera ebyo amanya ge yayitanga John Hunter muwulira amanya kakati omwami ono yawaako Dr. Kiyingi obujulizi era ng'alaga nti ye yaguzanga ebyokulwanisa abayekera ba ADF kyokka ne leero alabikiddwako ng'awa ku Dr. Kiyingi obujulizi bannange mwagala tugamba nti eno coincidence buli agala okujjako gavumenti ya Mwai Museveni ebyokulwanisa abigula kw'ono omwami ekibuuzo ekisooka mu byonna mutubuulire omwami ono alina license emukkiriza okutunda ebyokulwanisa oba just muyeekera nga Kateera ali awo kati bwabanga Kateera ali awo kijja kityo okubanga ali mu kuwa bujulizi mu ggwanga erya Uganda ng'abadde asaasaanya ebyokulwanisa ebigenda okujjako gavumenti z'abantu lwaki tali mu International Criminal Court lwaki International Criminal Court si yemwinako buvunaanyizibwa kubanga olwadde mulaga nti abadde ng'aguza abantu ebyokulwanisa kitegeeza taguza ba mu Uganda mokka alayika alina connection nnyingi era ng'alina ne military kinnamagye byasomesa abagenda okumamulako zi gavumenti naye mwe mutulaba mutuyita fala bamulaba bannayuganda mulowooza tebategeera kaakati mutubuulire gavumenti ya Mwai Museveni omwami ono atandika otya banyumiza gyenvuddewo wa Dr. Kizza Besigye nti bannange wano waliwo Agule Mmundu ayagala kujja bajjako ne ku Agule Kiyingi bannange waliwo wano Agule Mmundu ayagala kujja era ng'omuntu y'omu kakati essaawa eno omusango gukwajja gugenda mu maaso ogwa Dr. Kizza Besigye mulwadde ali mu ddwaliro naye kyewuunyisa talinawo yadde looya balooya be abasooka omukyala amanyiddwa nga Martha Karua Munnakenya bamudipotinga ne bamugana okuyingira mu Uganda olunaku lwe yalina okujja okuwuliza omusango ne bamugana okudda mu Uganda Erias Lukwago ne mumusiba essaawa eno naye mwamuteeka omusango gya treason kakati mwagala gavumenti ya Mwai Museveni imbu erete balooya ate abagenda okuwolereza Besigye ate nga gavumenti eri mu kuwera nemba na misango na Besigye ali mu versus gavumenti kyokka ate gavumenti yagala okufunira Dr. Kizza Besigye balooya omusango gwigenda kunyuma kakati mugezazaako okubuuzaabuza ekifaananyi ky'ono omwami era ne kamera ne muzigoba mu kooti ruumu naye ekifaananyi kyafulumye abaana bageze ennaku zino AI yajja ne bakiteeka ku mitimbagano ChatGPT nasooka banyonnyola nti asazeeko buviiri just naye oluba n'embugubugu y'omuntu y'omu twagala kumanye omusango gwa treason lwaki mugoba mu kamera era coincidence ziriwa zikwataganya wati okubanga omwami ono y'omu yeyawa obujulizi ku Dr. Agule Kiyingi era y'omu yabuwa ku Dr. Kizza Besigye era bonna mu treason cases ezo ez'okumamulako gavumenti omwami ono yeyali abasupplyinganga emmundu ye mukola ki naye essaawa eno lwaki temwamukwata ekyewuunyisa essaawa eno gavumenti olwakimanya nemufuula spy wa gavumenti simanyi oba ntegerekese bulungi nnyo mugobereko omusango guno nyinza okuba sinnyonnyodde bulungi naye gavumenti ng'eri mu kuggwa yeekola obusolosolo bati bannayuganda kati tuli bagezi we are watching bannanga omusango guli mu vulugu Dr. talina balooya omusango gugenda mu maaso basajja Dr. Kizza Besigye emisango gyonna egya treason egy'okulya mu nsi y'olukwe talina olooya no mbu ssemateeka ebukkiriza okubanga basigala bakyagenda mu maaso n'emisango wayityo bula awo we tuli tujja kudda mu paati ey'oku